Gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ekya National Agricultural Advisory Services egabidde abalunzi mu Busoga ente nnusu Bulaaya 5 ng'eno y'emu ku nteekateeka yaayo ey'okuggya bannayuganda mu bwavu. Ssaabaminisita Robin Nabbanja yakwasizza abalimi n'abalunzi bano ente zino ku mukolo ogubadde eyiganga nga kuno kubadde kuddamu kulaajana kw'abantu bano abaasaba Pulezidenti Museveni abadduukirire bejje mu bwavu. Gavumenti ekuwadde ente eno olw'okwekulaakulanya. Tukimanyi nte y'amata. Genda ogirabirire bulungi. Abakulembeze okubadde omubaka wa munisipaali y'Iganga Panado Mugema omubaka wa Iganga, Minisita omubeezi w'ebyobulimi Fred Bwino Kyakulaga ne ssentebe wa Kabondo Kabaka abava mu Busoga Idris Sabirye beebazizza Pulezidenti Museveni olw'obuyambi buno. Busoga akoba ati nnyama ntono okaayananga ng'eno gitaire muki so maama ennyama entono eno tugitaire mu nkwawa aye tulukusaba bwongerwa. President Museveni ne yalagira ministry yange okuleeta ebyayo mu Busoga awutasana awo ate yalagira lufainuma lw'abamemba ba parliament okumutuukirira bwe twali mu lusirika olw'aba MOP aba NRM ekyankwanzi. Y'omukwanaganya wa pulojekiti eno Dr. Kiyini Robert amenyemenya disitulikiti ezifunye ente zino n'ebika byazo nga buli nte esobola okuvaamu liita z'amata ezisoba mu 25 olunaku ng'ente zonna eziweereddwayo ziri mawako. Ssaabaminisita Robin Nabbanja ategeezezza nti eno y'emu ku nteekateeka y'okuggya bannabusoga mu bwavu ng'agasseeko nti omulamu omukulu kwe kulaba ng'abantu bano bava ku ky'okulimira omuceere mu ntobazi. Kisookedde wano olw'okuba pulezidenti yalagira n'agamba abantu bange abasoga babadde babateeka mu bikajjo ate tebalina ttaka limala. Kakati tukole tutya nga tuli mu kabineti? Kati President n'alagira Ministry ya Agriculture banoonye enterprise at least ey'okulunda ente abantu baffe basobole okube ate ez'amata babeere nga basobola okufuna amata basobole okwekulaakulanya kubanga ebikajjo bibadde bibataddemu engeri y'obwavu. Mu bafunye ente zino kuliko Zainab Nakisinga ng'ono mulunzi era ng'ebbanga lyonna zaayimirirawo ku bulunzi okuweerera abaana be ng'ono n'abalala basiimye ente ezibaweereddwa. Yeebale ino yeebalire irala yeebale kutuleetera nkulaakulana. Ente ndikujajaaya ngikuume eveemu amata mbe nga nsobola ezaale mbe nga nsobola okwongeraku nsomesa abaana. Frank Muganza yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.